So Daddy Andre togezako kuwa bayimbi confidence kujemera Eddie Kenzo. Jema bibyo bora mu bintu byo bwe yagala okufuna engeri yo jokolamu ebintu byo gifune. Muleko omukulembeze w'abayimbi kaba akulembera oba tomukiririza amugwedde ebbali. Akulembere bakulembera. Ffe tukimanyi nti okukulembera kitwala emyaka. Ate teyabeerako mu office eyo before. Ayina okusooka okuyiga. Edite yasoma nti Wemakerere wuuyo. Naye naye ayingidde mu office ey'obukulembeze. Mumuwe time. Mumuwe chance atuukira ayige dena akole. Yes. Mwenga mwagala otuleetera omukulembeze atalina kyamanyi. Kenya oyina wandika. Message ebadde genda wa Daddy Andre nti obutuuka munange nokkiriza nti abantu abamu ba moving on productive wise, not ku moving on unproductive wise. Big size ngatabukira Daddy Andre. Daddy Andre waliwo interview yakoze babadde ku basusanyuka ngayogera ku Eddie Kenzo nti teyasoma talina bisaanyizo era ye omuntu ali educated tasobola kukkiriza Eddie Kenzo kubanga amufuga nga president we. In fact yatuuse n'okubuuza nti nga Eddie Kenzo atalina kyamanyi abeere president wange kuki nti era alekeraawo mbu ayina engeri mbu gye yeetwalamu mbu ng'ayagala kukola ebintu mbu nga yeefaananyirizaako n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati omukulu Big Size Bebe Cool kwe kuvaayo yeeyo gundi gy'olabyeyo nga amwanukula. Simanyi oba binaagwa bitya oba binaakomenkereza bitya naye nga lwo olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Jjukira Daddy Andre ono yali bba wa Nina Rose ate nga twategeerako nti Nina Rose ayagala kwesimbawo. Tomanya ayinza okuba ng'ali mu kuyirawo mukwano gwe mubiri ng'ayagala afune kaadi eri mu NUP kubanga twategeerako mbu ayagala kwesimbawo ku kaadi ya NUP. So kyonna kyekiri ffe tujja kusigala nga tuli batuusaako era tujja kuba nga tugakuwa nga tuvuddeko eyo munnange nga tuvuddeko eyo Bebe Cool yennyini yabadde ayina bwino ku Sauda Madada bibino Sauda Madada ne banne bonna ne ba Alan nga amasimu bagaleka bweru naye nga Sauda ayina essimu ey'okubiri gy'ayingira nayo mu meeting ezo. Sauda nandeetera bwino n'amunzanyira naye nga ne Sauda yali tamanyi nti nange nali nga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri gye yali nga tannalaba president ng'ate tannalaba General Kaihura nakimanya nti okusala okugenda mu nuupu akikozesezza busungu kati ne mmanya nti tewali yamutumyeyo okuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako ne Jenaani kale ng'agendayo mu ofisi akola bwino kino nekiri oba okitegeera kati ndooza we byebyo nno ensonga zo zikyalanda era nga ffe we tuli tujja kuba nga tubikutuusaako byonna ojja kuba nga obitegeera naye ate munange abantu bavuddeyo ne bagamba mbu ba MPs naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti oba opposition mbu bayitiriza katemba mu paalamenti mbu kati baleka kukola emirimu egyabatwala ne basigala kubanga ate banoonya butaala. Member of Parliament, they are in COMED, they are in Kabampane, tubalabe, tubasaasire, tubakwatibwe ekisa, tubongere ekisanja, bongere okukola ssente, bongere okugaggawala, bongere okweyagalira mu maziga gaffe n'ennaku yaffe. Bali comfortable they are not serious at all. Tosobola kuŋŋamba nti twalina ensonga ey'amaanyi ennyo omubbi azze mu nnyumba bali babiri. Omu yuli mulaba atwala TV ono ali ku mukazi wange ono omulala asigadde ku mukazi wange ono ali ku TV atwala nze nengoba wa TV nendeko wa mukazi wange sisobola. I will rather concentrate to defend my family first. TV ndigizaawo tosobola kuŋŋamba nti nze najja Zake mostly Zake yakozinga chaos yonna omusajja omusanze ku ntebe yo. Leave him with integrity. Oli mubaka wa parliament akavuyo kozinga kaki
muleke ifune entebe endala oconcentrating ku kinene kye tugenda okufiirwa nga bannayuganda kyetuba tuteekako essira tuddemu tusituke tuwakanye nga luli bwe twakola nga bwe tuddayo okumobilizinga abantu okubategeeza nti bannayi kino musitukiremu ebyaffe bigenda. You rather decide to make chaos. Wange si bigambo byange ndowooza mubiwulidde mwandigambye nti nsala omugambo si bigambo byange ate ye omukulu Balista Timo avuddeyo ate okubanga atabukira Hajati Zuula ye bannange ebya Hajati Zuula nabyo byatufuukira akabasa agamba ki bibino ajja yasaamira wano wajja mu inbox yange okungula gwe omuntu gwe nali ngobeza ku ssente ne message zo zirina ayasaamira ajja yasaamira alega imana manebe byetisiru saamira kigira nabaana eyagaga ani gwomanyira gwagala kumanyira nze Timo gwe Hajati gwe mazi omanyireze tujja bawe ekitiibwa nga mukyewadde kino kibagamba Hajati natayagala kwe respectinga tetujja ba respecting oli kigazi kikulu gwe Hajati asinga okwasamira ate mind y'abantu bakwagala kuba yonna gye tubeera bagamba ekikazi nozobera ono yasamira si gwe Hajati n'otuganira mu sharia wena n'ovaamu amazzi ensonga za Hajati zaatusobera yawa aba ayagala bwenkanya omusango guli mu kooti tulindiridde obwenkanya buveeyo genda okuwulira simanyi babadde wa minisita nga batuteyo abantu nga bagamba nti abantu nga beeyita ba brothers ba Haji nga bagamba ajja akkiriza yazza omusango naye ayagala kwetunda tuba tuli awo oba oli ababloga nga bannange ekituufu kyekiriwa neffe wetuli tujja kusigala nga tugoberera paka tulabe binagwa bitya ate tubadde tukyali ku olwo nga lwaki Junior Planned mulekwa tayambalira David Lutalo ate nga Lutalo bafaani bo bashamba boy bino ebikazi ebyale mu bufumbo b'Imama Tendo bino ebikazi bya Nigiina be bafaani bo Lutalo be bawagizi bo ebyo ebikazi by'omu butale bye bitunda enkejje Lutalo teri wa kibuga akuwagira ba urban youth ebyo ebikazi ebyo ebiremeddwa obufumbo abakolako obwakadaama ne bugaana be bafaani bo kati obatwala otya mu Serena naawe kirowoozeemu be banyumira ebyo ebiyimba nyenda kwagala owa piripiri togenda kwejjusa nyonyo abakubagana empale owa be banyumira ezo ennyimba za Lutalo bikazikazi ebyalemu obufumbo myaka 5 abasajja baabula be bafaani bo kati toddamu batwala mu Serena batwale wali ku usaafi tewaliwo kasaawa awo ku usaafi bava wali muowino nga basala busazi naye kati omukazi ali mu katale akola muowino ali ewa Kiseka ajja atya ku Serena naawe Lutalo kirowoozeemu ezo Serena zirekere ba Juliana ba Bebekulu be bayina eyo fan base yaba urban elites gwali eniskini tomulaba yategeera bafaani be era nkwacho festival yagiteeka wali kino ekisaawe kyono Attorney General kiri owakiwanuka kyali kya family oyoye Tamale Mironde Junior oba basinga obungi gwe tumanyi nga Planned mulekwa ate munnange waliwo ensonga eziri mu ddiiro wano Mugisha Muntu oba this time yakoze eki bibino simanyi obubaka bwa Mugisha Muntu yawaddeyo bubaka ki Mukama atubeere nza muntu yalonda Mugisha Muntu era mwagala politics we naye waaba mu bubaka bwe yawadde abanupu teyababuuliridde ku kintu kya peaceful coexistence gundi wemba sikanya naye mumwe kuba Mugisha Muntu yabisobola yabeera mu FDC nga takanya na babesije n'ebikine bajibeera mu paka lya kivaamu naye nupu nga temusobola kwempuga wakola ensobi ne mupira gundi buli avana mu mugira kati yabawadde bubakachi waba teyawuba wadde aba yakoze ensobi ate nga naye sijja mu nenyenye ayinza okuba naye yatidde kuba ne sayo basobola okuyisaamu eggaali n'obaga nti banna ebintu bino n'obyobufuzi birina kuba so kakati awo saategedde enkwataga ono
ali ku musingi ogwa politics ali kirini ennyo bali ku musingi ogw'okulabisa ogw'okuyisaamu eggaali. Ndawula Stanley Ssebo tutuuse ku mbeera ng'oyo akubiddwa yavunaanyizibwa okukaaba nga tetuvunaana amukubye lwaki obeera omukubye nga tonda tunenya ku byonna bye tukola sooka weebuuze bye tukola byasinziirawo okubeera biti kubanga essaawa eno tulinga embwa gye baakubyeko naye ng'ate eyatukubyeko tumulaba atera okuyita ewaffe embwa gye wakubidde ewammwe singa ekulaba ku luguudo lw'ewaabwe n'ekuboggolera onenya mbwa oba onenya ono eyakubye embwa eyagireetedde obusungu okutuuka okukola kino. Nze nandirowoozesa nti twali badde basajja bakulu ekimala era abategeevu nti amata bw'ogateeka ku kyoto n'ogawa omuliro gabimba. Tukkirize nti ffe bannayuganda essaawa eno tuli mata. Gavumenti ya Museveni eri mu kutuseesaamu naye ate buli lwe tubimba n'ogwo ne mugutuvunaana ogw'okubimba nti lwaki mubimba kyokka ng'ate mu butonde bw'amata kubanga amata matonde engeri gye gava mu nte. Mu butonde bw'amata Omukama Katonda bwe yali agatondera mu nte yagalaga nti buli lw'owulira ng'obugumye ennyo ekisusse okuyita ku bya bulijjo bimba waakiri otoloke mu ntamu singa oyo abeera akukumyemu omuliro anaalemu okubalansinga n'amanya nti kaakati amata gayidde gatuusizza okubimba ggyemu omuliro. Buli lw'olemu okuggyamu omuliro ng'olina ky'ofumba ekyo ky'ofumba kigenda kukomekkereza nga kibimbye ate nga kikuyiikidde. Kakati bannayuganda olunaku olwaleero tukkirize nti Museveni ne gavumenti ye etuseesezza nnyo omuliro esibye abantu baffe ewambye abantu baffe essa abantu baffe eremazza abantu baffe esusodde abaana baffe abasomye ng'essaawa eno bali mu bwakadaama mu kifo ky'okunenya ffe ababimbye. Lwaki tonenya gavumenti etutaddemu omuliro omungi okubimba eremye okubalansinga enfumba y'amata entuufu kubanga obukulembeze kubeeranga kufumba mata. Okufumba amata olina okugabalansinga gajje naye ng'ate tegabimbye. Gavumenti eno bw'eba nfumbi y'amata efumba mata kujja oba efumba mata kubimba nga tonna nenya reaction ya muntu oba nga tonna commentinga ku reaction ya muntu yenna sooka weebuuze kyekimuleetedde okureactinga bw'ati. Bw'osanga omusajja ng'asibirako mukyala we nti nviira nga tonna genda kugamba nti nazzikuno nno abasajja tebaagobanga abakyala nazzikuno abasajja ensonga baazimaliranga mu kisenge nazzikuno ebintu byabeerangawo ebiti. Sooka weebuuze omukyalo oyo akoze eky'omusajja okutuuka okuva ku nnono ya nazzikuno. Nazzikuno kituufu bannabyabufuzi baayogezanga ddembe. Nazzikuno kituufu bannabyabufuzi baayogereranga mu kaama. Nazzikuno kituufu bannabyabufuzi oli ayita n'eyamukubye ttiya gaasi oba eyamukubye essasi mu kugulu nti mwami gundi. Naye sooka weebuuze ki ekyajjawo nazzikuno oba enkola eya nazzikuno? Nammwe kennyini mutuuke okutuula ku pano mwewuunye mugambe nti bano bannabyabufuzi bakika ki? Mutuuke okuba nga bwe mutuula ku pano temukyanenya gavumenti n'ensobi za gavumenti temukyaziraba naye nga munenya Kyagulanyi ne ttiimu ye ku ngeri gy'ekwatamu ensonga. Mwalisoose kwebuuza lwaki bareakitinze bati? Lwaki Kyagulanyi yava ku nkola ya nazzikuno? Lwaki ebyobufuzi abizannya ati? Abaganda bagamba nti ekikambwe kigenda na kikambwe, evvumbe ly'embizzi ligenda na kaamulali. Mwagala ffe kino ekikambwe ekiriwo ekitta abantu, ekisudde ekonomi, ekiwamba abantu, ekisiba abantu, ekibuzaawo abantu, ekiremazza abantu, ekisosodde abantu, ekibbye ettaka ly'abantu nga ne mmwanje babadde basigazza naye bakulaga bagibagjeeko. Oyagala reaction y'abantu nga ffe ebeera etya? Tusigale nga tuakitinga nnomo ne mu mbeera etali nnomo. Tewaliyo ttiimu ya mupiira erina nzannya yaayo. Ttiimu y'omupiira esobola okumenya ennono yaayo ey'enzannya okusinziira ku ttiimu gy'ebeera ezannya nayo. Era y'ensonga lwaki ttiimu esoose okutuuka ku final za UEFA Champions League
omutendesi waayo kimukakatako okugenda okulaba semifinals wakati wa zino ttiimu ebbiri okugenda okuveemu gyagenda okuzannya nayo ng'atuuse ku fayino. Empogola egawa mususi oba empogola yeeraga omususi ku butya bw'ayina okugisusa. Ku Museveni byatulaze oyagala tumuzannye tutya? Ku Museveni byakoze bannayuganda gw'owulira oyagala tubizannye tutya? Era bwe tuba tetuyina mpisa ng'olaba empisa zaffe zifudde tonna tunenya. Soka weebuuza oba onoonyereze ki ekyatwala empisa zaffe? Kiki ekyatujja ku nnono ya Nazzi kuno? Omuzadde asobola okukuza omwana we nga tavuma bantu ng'era amukuutira nti si kirungi okuvuma omuntu. Naye singa omukazi aliva eri n'akiika omwana we omuggo ku mugongo, omwana wo n'aluyakitinga n'ekiyinja ekikambwe n'akikuba omuntu oyo omukulu, awo tewabaawo mbeera ya kutta nnono. Omwana nadda ku mukazi omukulu n'amutikka ejjinja, abantu abakulu bakubwa kubanga omuntu omukulu akitinze ng'omuntu omukulu tabalansinze. Butawe bakuba mwana kape yesobola okubba amata ewaka n'ogikuba n'edduka n'efuluma n'egenda. Naye bw'onookuba kapa n'ekigendererwa kyo gifiirako egenda nayo kukyusaamu ku nnono nti ono omuntu mukama wange ekulabe ng'omulabe waayo era mutandike okulwanagana nayo. Y'ensonga lwaki neggamba bw'oba okuba kapa togisibira mu nnyumba ate kugikuba nnyo, kubanga ejja kujja mu lubu lw'okuba omukama waayo agibonereza okulya ekyennyanja kye ekitwale nti ono mulabe azze kunsaanyaawo. Mu kaseera kano Museveni atukubanga kapa eggaliddwa. Museveni atuwuula emiggo egitawulibwawuula. Naye gwe waalisoose ne weebuuza tuyina kuliyakitinga tutya? Waliwo ekiseera we kituuka ng'empisa oyina okusooka okugitta otaase obulamu. Empisa kintu kikulu era kisumuluzo naye kikola mu mbeera eri nnomo. Era y'ensonga lwaki omwana takkirizibwa kukuba kitaawe yadde okumusongamu. Naye omwana lwalisanga kitaawe ng'akutta omugga akuba maama we ku mutwe, akutta ejjambiya ayagala tutemaatema maama waabwe, omwana akkirizibwa okukola taata kyonna ky'asobola okusobola okutaasa maama waabwe. Awo tewabaawo nnono gy'aba asudde ey'empisa nti omwana akubye kitaawe, kubanga obutebenkevu bukola mu mbeera ey'obutebenkevu oba empisa zikola mu mbeera ey'obutebenkevu. Waliwo akaseera ak'okwetaasa oba ak'okubaako gw'otaasa. Y'ensonga lwaki nnyazaalawo singa omusanga ng'afiiridde ku kkubo, oba y'ensonga lwaki nnyazaalawo singa bagamba nti ali mu kufiira mu nju nga yeggwaliwo. Awo tewabaawo buko era tewabaawo kulonzalonza, era empisa y'obuko esooka n'esaanyizibwawo tusobole okutaasa obulamu. Kakati mu mbeera eno tukkiriza tuyinza okuba bye tukola nga tebiri mu mpisa za buntu, naye naffe twalisoose ne twebuuza tujjawo empisa z'obuntu mu mbeera etaliimu ka buntu. Nga n'embwa emanyiddirwa erina okukomyako obw'embwa n'efuukira ddala embwa eruma, ogisanga mu makubo gaayo ogikuba, eri mu kweyiggira byayo ogikuba, kyokka ate ewaabwe waayo inayo omuwala gw'okwanayo osuubira embwa eyo kuleko jjo weetabaalire weegazaanyize mu lujja lw'ewaabwe, nga ggwe ne mu kkubo gy'ogisanga togiganya kwegazaanyizaayo. Nga tonnatunuulira mpisa zifudde, waalisoose kunoonya kissa empisa. Olaba maama ewaka bw'abeera ennyo ewaka nga tavaawo n'abaana batuuka ne bamukoowa beyeezaalya ne bayoya, maama waakiri afiirweko, naffe twetaaye. Maama waakiri akyaleko, naffe twetaaye. Naye gwe omanyi kyekitegeeza okubugibwa omukono gumu emyaka 4 naye ng'ate omukono ogwo gwa kyuma. Si mulebevu, si mugonvu, si mukono ogubonereza, wabula mukono ogusaanyaawo. Si mukono oguzimba, wabula mukono oguzimbulula. Si mukono ogugattako, wabula mukono ogutoolako. Oyagala tusigale nga tuli nnomo ne mu mbeera eyo.
Ffe munnange nno Katonda bwe yali atutonda Stanley Ndawula ne ttiimu ye ffe Katonda noono munna alinga ekidomola kya asidi. Ffe Katonda bwe yali atutonda yatuteekamu obupima kuko obuntu dirwe kalina okukoma. Dirwe tulina okumwenya na dirwe tulina okunyiiga. Wakati nga tuli mu kuteeka omufu mu ntaana oyo amwenya abeera musezi. Bwe tufiirwa tusobola osseka. Ena abakyala abawaata emmere basobola osseka. Ena abakola ki basobola osseka. Abasima entaana basobola osseka. Abateekawo ttenti basobola osseka. Naye waliwo akaseera ak'okuteeka omufu mu ntaana nga yenna asekera mu mbeera eyo abeera musezi. Oli ku NCK TV kugamba kimutuba nga tona subscribing akikadde subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukubaada byo mu bungi tovaawo.